Essomero lya Naama RC Primary School mu Ggombole y'Ebusimbi liri ku musingi gw'Eklezia Katolika era nga lya gavumenti. Ebisimbe byali byazimbibwa mu mwaka wa 1957 ne bbulooka eziteka mu Nakadongo nga olembere nti buyaga abisudde. Olutuukidde ku ssomero nga abayizi mu bibiina bisatu tebalinde basomero lutwala bizimbe okugwa. Bazadde balaba Francis nga yakulira abazadde ku ssomero lino asabye abantu okukwatisa mu kulaba nga bazaawo essomero n'asaba gavumenti okubayambako. Tiko enkuba bwe yazze yali tikuddeko akasolya nga bwe lirabika bwe lityo. Obuvunaanyizibwa bwaffe kati kwe kutegeeza bonna abakwatibwako ate okulaba nga tukolera wamu okulaba nga tukazzaako. Kusingira ddala twagala okukubira omulanga ab'ekitongole ky'ebyenjigiriza ku disitulikiti Mityana ate ne gavumenti okutwalira awamu. Nga ogyeko ebirina ne ofiisi y'omukulu w'essomero nayo yabambuseko akasolya wamu n'etterekero ly'ebitabo. Kansala w'Eggombole y'Ebusimbi Masitula Nambati ategeeza nga waliwo n'amasomero amalala gayonoonese mu nkuba eno. Essomero lyaffe yalisudde eribadde liweza abaana mwe basobola okusomera ate nga mu kaseera kano nga district tuba tukyalina obuzibu nti mu ttaamu yemu baddemu era essomero eryakatuukako ekizibu nga lino mu Ggombolola y'e Bulera ate mu biseera kyekimu nga tewayise mwezi na nifuna obuzibu. Ebibiina kumpi bisatu biramba ne ofiisi y'omukulu w'essomero byonna byabambuddwa. N'abatuuze abakozesa omugasezi ogwali gutindiddwa okugatta amagombolola abiri okuli Kasawo n'Entunda guguddemu abasuubuzi n'abalimi ne baddamu okukaaba ennaku. Bano bagamba nti ennaku bali bagiwonye Pulezidenti Museveni yalugulawo ne bawona okusaabalira ku mazzi ekyobulabe eri obulamu bwabwe. Wano Muzeeyi Museveni yajja wano eno ng'ayita wano nga bamukwasa ekkubo lino ng'alirambula. N'atukula ne bamukwasa ekkubo lino n'ayitamu n'agamba abasajja bateekemu ebigoma wano 6. Naye abasajja baakola okugamba obutali buvunaanyizibwa ne batulimbalimba wano eno akadamu kosi kali kabomosa ak'ebbaati ne batulimbalimba wano eno tulinda omusana gwake tujje tuteekemu ebigoma wano eno omusana ne gwakira ddala ebbanga nga ddene. Abasuuzi bagamba kati kibeetagisa ssente okusala omugga guno nga ku lyato okugenda okusubula n'okukomawo omuntu asasula sinsi 1,000 ate ebintu sinsi 2,000. Ekkubo lino libadde lituyamba nga lyakumpi bwe tuba twagala okugenda ekyabazaala n'okweyongerayo okusuubula naye otuuka wano n'okola ki n'obonaabona n'entambula. Owa boda abiri omuntu wa 1,000 bwemubako abangi ebiwaddemu okuggyako akasanvu. Kale sente ziŋŋendako nnyingi mba sinaako magoba ku birime byange byefuna. Zezzaako okuba nti twagala okutwala ebigoma bino bye mulaba tusobole okuba nti tubyongeramu kuba ekyamusazizza nti ebigoma tebimala era area eyasigaddewo ye erimu ki ebigoma. So twagala okwongeramu ministry yatuwaayo ku bigoma bino tulinda n'ebirala. Basibye abakwatibwako okubayamba kuba embeera bayinza obuzito. Twagala ekkubo lino balikole ebyobusuubuzi byaffe bitudde abasuubula abava ekyabazaale banyatuleetera ku ssente tebakyatuleetera. Luka Kajire, Henry Nsubuga ne Amoni Mukasa bakisakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV 1.